baby Byokola bwembigata nembigata ndaba yegwe yansanira ebyo Byokola baby Byokola bwembigata nembigata ndaba yegwe yansanira. Lujja obizige manya gange atulaba right about now tugenda kubeera nga tunyumyamuko ne legendary Iryn Namubiru ku nsonga ezitambulira ku music. Ebikola amawulire tujja bikola mu party ezinaddako naye nga today's show tugenda basically kozesa this opportunity okulaba nga twogera musically. Tugenda kuba nga tunyumya music we then still tunyumye industry small time ndabe nga opportunity eno omuyimbi ali eyo osobola okubeera nga obaako kyogifunamu then ne industry yaffe okulaba nga egenda mu maaso. Iryn, ogamba otya? Ndi bulungi ssebo, naawe gye bali? Obulamu bulungi. Mbulaba bulungi? Era bulungi ddala. Bulungi. Okikola otya banaye okubeera ng'ofaanana bw'oti mwaka ku mwaka tosa? Mwaka ku mwaka nteekamu amaanyi na kitiibwa kya Mukama naye nga nange nteekamu amaanyi munaaye. Ate toyinza kumpita ano ne nzijja nkwetegekedde naawe osanyuka okundabako. But mu mbeera endala njagala Iryn tubeere nga tukozesa this opportunity oweeyoko abayimbi abakazi maybe even ne bafans b'abakazi. A tip omuntu gyasobola okukola ng'omukazi okwekuuma ng'omubiri gwe always green shape alabika bulungi. Si kyangu nnyo oluusi kubanga abantu abamu bava kiviira ddala mu families nga kiri genetic nti oba babeera banene oba kiki. So waliwo exercises osobola okukola exercises cardiovascular exercises kwegamba n'odduka n'ovuga akagaali n'okola ki naye ekisookera ddala bitutatera kufaako omwenge ne byonna ne boona obikola ng'onywa omwenge ng'onywa nnyo omwenge ng'ate olya kwegamba si nti kulya nnyo naye bw'oba ogenda okulya tolya nti kilo namba ku kyemisana n'olyoba kilo namba bw'olanga kilo gy'olya gisalemu ng'emirundi 5 gye ng'olyako katono katono so ebintu bisobola okukola ki okudigestinga mpola mpola oleme kuzimba buzimbi lubuto kuba oluusi tolina na lubuto nti lulyawo lunene naye byewalidde nga bitudde muli tebidigestinga olubuto ne luzimba so obisalamu ng'emirundi 5 throughout the day n'obirya katono katono so kati bw'okola exercise making sure nti n'ebyolya obiridde otya tolya gundi quantity nyingi nene nnyo mu lulya lumu ate era ne bw'ono odduka otya ne bw'ono okola otya ng'okyali ebintu by'amasava ebingi ennyo ebintu tubwe bityo kilo tezigenda okuwakinga out kuno okugenda mu sports n'ositula ebintu yes byonna bikola naye byo bikola 25% ezisigadde kwegendereza biki byoli ate nga ne alcohol omusaliddemu ddala ng'omusaliddemu ddala n'okwebaka n'orelaxinga n'owulira nti owummudde kikuyamba. Yes. Are you talking about alcohol? Abasinga eyo bwe babalaba bafans oba abantu ababalaba eyo bamanyi nti music atambula na mwenge kati ate oyogera ku mwenge muli omuntu yeebuuza nti Iryn yeetanywa mwenge. Nedda sirowooza nti balowooza nti music atambula na mwenge. Really? Omwenge nywako akatonotono naye siri no ate sinywa mbu ku hyping ngende ku stage eddako edda ennyo nabangamuko okutya oluusi nenywamu akatono ngende ku stage nga osina confidence ndooza emalaasi bimanyi bulungi naye ebyo nabirekeraawo dda ate banga ne bwe banywedde nywako katono kubanga ekisookera ddala kati ng'omuyimbi omwenge gwonoona eddoboozi nze eryange lyonooneka mmanyi nti si mulungi nnyo ku maloboozi naye nze eryange ŋŋanze lyonooneka. Sikirowooza nti abayimbi batambulira ku mwenge beesanga bwesanzi nti muyimbi ate era anywa kati ebiseera ebisinga oyinza omusanga mu kifo kati ennaku zino tulina emikutu n'ateekayo kyakola n'alagayo omwenge ogw'ebbeeyi na kiki nekirowoozesa abantu nti abayimbi kitambulira wamu n'omwenge no banywako ng'abantu abalala nga bwe banywako oba n'abalagayo ekifaananyi ng'ali mu kifo ekizanyukirwamu waliwo ebyokunywa. Well, waliwo abayo abafuukira ddala oba balujuuju waliwo abafuuka balujuuju nga bamanyikiddwa naye wanje kati naye tekigenda ku buli muyimbi yenna nti ki oyo aba yasangibwa era nga munywi oba nga n'afuuka alcoholic oba nga yafuuka dda oba n'afuuka naye si buli omu nti bw'ali era tetukitwala nti abayimbi batambula namwenge. Okay, so Iryn, about your voice still, tuyambekere omuntu atulaba waliwo ko magic goteekamu okulaba nga eddoboozi lyo lisigala liri sweet way lityo. Eddoboozi tewali nnyo secret y'amaanyi ekisooka basobola okuba nga bakuzaala nga olinamu akawoowo ng'olinamu akawoowo nga bw'oyimba omuntu awulira akawoowo naye ne bw'oba tokalina ng'oyagala okuyimba basomesa okuyimba
bajja kusomesa obenga okwata bulungi notes omanyi music ng'osobola n'okusoma music board bw'ogenda okuyimba holding a note n'oyimba bulungi nga bw'olaba abantu abamu abayimba mu church choirs akayimba kaba perfect okujjako nti ekiyinza okubulamu kawoowo naye ate ekirala ate nange era wadde ndi awo nti ndinako eddoboozi era otraininga n'okolayo ebintu eddoboozi maso wano kwegamba maso gy'olina okuba nga okolako nga bw'olaba omusambi w'omupiira nti buli lunaku alina okutraininga amanye okusamba naye bw'atuula weeks 2 nga tasamba addirira so n'omuyimbi olina okutraininga oba buli lunaku oba buli ddinzi si kyangu nange tekinyanguyira ate ebintu byokola nno ng'otraininga si bintu birimu amagezi omuntu bwakusanga alooza okola bya kisiru biki olinga ya bintu training eddoboozi ebeera etya anti waliwo vocal training bakubuulira ki ekyokukola waliwo n'okuwominga up ng'onooyimba oba buli lunaku keera owominge nga bw'oba olina keyboard n'okuba note n'owulira nti ogituuka nga tofosinze abamu balowooza okuwoggana okkeera mbu ne balinnya ku lusozi ne bawoggana kwekkola eddoboozi olyonoona okola mpola mpola la 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 n'ogenda ng'olinyisa keys ng'ogenda ozirinyisa n'oddamu n'ogenda wansi n'ogendera ddala paka kwesembayo buli lunaku then n'oyimba namu n'okola ebintu ebirala bingi nnyo nnyo by'okola okuwominga eddoboozi n'oyimba era ne lessons gyeziri bw'ogenda ku internet okwo osobola okusanga lessons. Okay, beautiful. Iryn, talking about music, ngatuze ku side of music, how do you feel in the first place okubeera nga you've inspired many? Because abantu bangi nnyo tubalabye day to day nga batugamba Iryn Namubiru munange mpulira essanyu lingi nnyo okuba nti nange nina mpulirira ddala essanyu lingi nnyo era kwega mpulira nga neesiimye okuba nti nina abantunuulira ne banagamba njala kubanga ye banjala okuyimba nga ye ate actually abamu ne mbawulirira ddala ate nga bayimba bulungi nnyo actually abantu abasinga bagamba baagala kuyimba nga nze bayimba bulungi nnyo bayimba nnyo era nange mbenyumirizaamu kimpa essanyu ly'amaanyi naye nange mbenyumirizaamu abayimbi abo nange bwentyo bwe nnali by the way kwegamba nange bwe nnali nkya ne kati abo be nnawulirizanga eddoba be natunanga ne mbeegomba ne kati olumumba noonyaka abamu balekeraawo dda simanyi bo bwe baawuliranga kuba ate nze nabatawanyanga gwe bali bwe watunuuliranga tebaliwo abamu baafa dda naye nze kati waliwo omuwala in particular mwogerako nnyo nasomera ddala naye nga ye head girl mu ssomero ate ng'alina class ahead of me like 2 classes ahead of me nga ngendera ddala ne muganjigiriza nga byova okumbuuza babikola batya n'amala obbiŋŋamba ne biggwayo kati nendekeraawo mubuuza okunjigiriza ne mugamba nyimbi nga nawulidde ayimba oluyimba olulungi n'atuula n'aluyimba ne biggwa kati n'agenda mu class nze oba navudde dda nentuula ku mulyango gwe nga sina kye mugamba nga mulinda ajjayimbe kubanga essaawa yonna aba ayimba nentuulaawo just kumuwulira ng'ayimba n'ayimba bw'aba tanagenda kunaaba sinaaba twabanga n'ebinaabiro nga mulimu bugundi bu compartment nga batwawula ebisenge bwetti abeera mukake nange nimukange naye nga baba tanagenda sinaaba nga mulinda ayimbe buli kaseera kubanga nga namugamba njigiriza n'abinyimbira njigiriza oba nnyimbira oba biki ne biggwayo kati nga mulinda ayingire mu kinaabiro lwakuba nti awo nga tuli nno Bugema nga ndi mu secondary Bugema kati ekirungi kyaffe abaana nga baagala nnyo okuyimba ate nga bayimbira ddala kati ono bw'atandika oluyimba tebyabangako kati nga byempulira abaana bebegamba lwaki ayimba ebintu byange lwaki weeyingiza mu byennyimba oli bw'atandika nga naawe oteekamu eddoboozi eddala nga n'oli ateekamu eddala nga kwaye esituka mu kinaabiro nga naffe oluusi eri abatuwuliriza nze nga mulinda atandike bw'ajja okunaaba ng'atandika okuyimba nga nange ngattamu oba oluusi nga nsirika busirisi muwulirize nga nina byenjagala okuyiga actually nabiyiga nesiba nga nnyimba nga ye naye nayiga byavaamu bulungi. Okay, so interesting one. So Iryn, leka tutunuulire side of the industry because ogibaddemu ogiservinze that long. Wotulya industry yaffe weeri kati trying okupushingamuko emabega wobiteeka ku minzaani tulina we tulaga oba tuli off topic tulina gye tuddamu tulina we tulaga of course tulina we tulaga abaana bakola bulungi nnyo enkya n'eggulo waliwo nnyo talent waliwo amaloboozi g'otosuubira nakusuubira kati ffe bwe baawuliranga ffe eddako nga balowooza gaweddeyo tewali asobola kukola tewali ayinza kujja abaana bajja enkya n'eggulo so ndabira ddala tugenda mu maaso and anyway
always wajja kubaawo nnyo talent ate ennungi ennyo emigogo emipya giyize n'okukola kwega styles endala ne baspice nga tukyusiza enkola gye tukolamu videos gye twemarketingamu so ndaba tugenda bugenzi waggulu tweyongerayo waggulu. Kizamu nyamaanyi but still about mwe class y'abayimbi abatandika oba baliko mabega mu industry eno wogitunuulira ku ebimu bye mwapushinga nga 4 bibeere mu eno industry are you achieving it wotunuulira today? Yes we are kubanga edde nnyo nga waliwo abatakkiririza mu kuyimba nti kulina kyekuleeta oba ne balowooza nti omuyimbi muyayine. Now we have respect. Tulina respect batu respectinga ng'abayimbi. Eddako abazadde nga tayagala mwana we agende oba mu kuyimba. Naye kakati omuntu bw'akiraba okuggyako nti abamu bakikozesezza bubi basindiikiriza n'okusindiikiriza omwana agenda ayimba olw'okuba balowooza birimu ssente kyekibi ekyo kirimu naye ate nga barespectinga bamanyi nti nagwo gusobola okuba omulimu omulungi. Mpozzi gusobola okuba omulimu omulungi naye ate tosobola kusuulirira kusoma kuba gwo gwaggwawo okuyimba okeera enkya abantu ne bakoowa oba nga byoleta kwega tebikyalina njawulo yonna yonna ne bashiftingako ssente ne ziba nga tezikyajja bw'obanga kyekyokka ky'otunulidde okugyamu ssente n'olw'ensonga eyo bw'oba osomye nakyo kirungi kuba osobola okugenda n'okola omulimu omulala naye nga kyembadde ngamba nga bw'ombuuziza respect tugirina kati ng'abayimbi nti nagwo omulimu weeguli awo ng'ovudde ku kyokuba nti oyimba nti ogwagala nti oyagala kuyimba bw'oba ogenze gukola nga mulimu tewakyali akugamba oyo yayonooneka nze nina kazini wange kawendabire ndaba gye baatulabangamu edda nina kazini wange twabeeranga naye ennaku ezo twali tunyumya naga nedda gwojjukira wali olaba awo wayonoonekera awo n'ogenda mu byokuyimba namugamba excuse me yanga kati awo wayonoonekera awo gwe wayonoonekera n'ogenda mu byokuyimba twalinga kwega emboozi neyeeyogera namugamba excuse me we nayonoonekera soonoonekangako nali soononese kubanga ne be nalina emyaka 8-9 bantwala mu kkanisa ani yantwala mama wange nta nyimbeyo kugangamba mbatawaanya njagala kuyimba bwe nabanga nva ewaka nga ngenda n'abali awaka bonna nga kuliko ne mama wange eyo ku Sabrina's abamu gye bawulira abo gye bandabanga nga ngenda ne famire yonna kati bwe nkola bugundi bu tips nga batuwa tips nga zisasula special n'ebintu bye tunaalya nga luba neeka nga tuziryako ng'endala zikola ki zinzizaayo olunaku olulala naye tekwaba kwonoonekera siddukangako waka nti oba ngenda ennyimba ebiki ate awo nga situmanyi nti eriyo ne ssente muvaamu ssente kati naye ennaku zino abaana ate bakikozesa abamu yes for passion naye nga ate waliwo abakikola ki abalina abakimisinterpretinga nga bo balowooza oyonoonese nawulira n'abantu abalala bafamire abagamba oyo yayonoonekadde omwana w'ogundi yayonoonekadde biki naye ate abasinga be bannenyumirizaamu be basooka ogamba oyo muwala wange be bakola ki so baamala ne bakitegeera tekuba kwonooneka nze nayimbanga ate nga nsoma naye nga mmala kuva ku ssomero nyimbirayo naye nga bwe nkomawo wali olujja okunsanga mu holiday olujja okunsanga mu bifo gye bayimbira buli wamu gye bayimbira nabeerangayo naye nga bwe nali nsoma namala kusoma kwange oba mu holiday sidduka ku ssomero nti nzijja ennyimbe era ababadde banaakomawo naga asijja kweyongerayo bw'ofuna gap wadde oli mukulu ddayo weeyongereyo nange neeyongerayo mu bukulu bwange buno ddayo weeyongereyo malirize kubanga enkya music nga yaweddewo kati laba situation gye tulimu ng'eya covid tuyinza okuba nga tetukya osobola okweyimbira ne weeyimbira naye bw'obanga obadde okutunuulira kulya kugyamu ssente kati okola ki so tugenda tutandika okulowooza abamu tulina bye twasomerera bye tumanyi okukola n'ogamba oddeyo kati abatannaba either okozesa chance eno n'osoma oba abamu bejjusa naye abatannaba abakyasobolera ddala mu gitunuulire chance eno omanye nti n'emyaka egijja kisobola okuddamu nekibirawo bwe kiti naye bwe kijja wakola kiki kyolina kiki kyosobola okukola so okusoma tetukusuula so Iryn tutulire fani wakulaba right now nti oyogedde about education tuki widening ku level ya industry eno n'abayimbi abatujoininga education gondi ye eyimiridde etya education background nasomera ddala bayimbi bangi abali muno balina degrees zaabwe nange nina bachelors mu hotel and tourism management naye nasooka kola diploma before that era nali nsomye olufalansa nalwo nensomera ano olufalansa ne mmalawa ne Uganda nengenda ne mu university e France nensoma ebintu ebirala nensoma olufalansa nensoma history of cinema mu lufalansa because ebyo byonna byanyambangako okuyiga olulimi olufalansa so kirungi nnyo art nensoma literature in French
So ebya hotel management obikola era nabikolera ddala kubanga bwe namala okusoma n'entraininga bwe namala okukola diploma n'entraininga mu Sheraton n'entraininga mu hotel diplomat nengende France era nayo nenyongera okutrainingira ddala naye okusinga naye lwakuba sente zaali nyingi nnyo kati bwoba oyagala kusoma kuba chef sente nyingi nnyo baba chef abawagulu abakola mu 5 star mu Serena muki na sente nyingi nnyo zinesooka nenkireka ne training experience gye nnina y'amaanyi nnyo era ndi mufumbi mulungi nnyo ayejjukira ne mu tourism ate nayo era nengenda nentraininga so nsobola ne company yange by the way tour company ebyo ati kati asaagala jogerako tekineetaagisa so kati kati kyenkugamba nti nze bwe mbanga siri mu kuyimba nina n'ebintu ebirala byenkola n'okukola. So kirungi nnyo ekyo leka twogere ku class of abayimbi aba class yo musigadde musindika music for over the years but personally wentunulira engeri gy'ofulumya music totunulira na hit buli lunaku ojja kuteekawo music mu kaseera konna ki ekikudrivinga mweyembera n'obeera ng'olemezaako music n'asigala kubanga ndowooza nti nkyayina ekyokubawa ndowooza nti abantu abanjagala baagala okumpuliriza nkyayina ekintu ekyobbawo oluusi nina kyempulira ekyenjawulo kyenjagala okuteekayo ate nga mmanyi nti waliwo abakiwuliriza kati oluusi kati sijja gamba nze nzekka n'abayimbi abalala kubanga yes eventually sente nazo tuzaagala waliwo kyotuna n'ogamba kati bwe naateekawo oluyimba bweru ti waliyo emikolo waliyo embaga naki bajja dwagala zino baziwulidde emyaka egibaddewo so nenkolayo oluyimba bweru tyo bawulirewo olupya bampite ku mukolo gwabwe nga sikuba beegombeko yekayeka oba sikuba njagala yekayeka nga ndeeseyo oluyimba olulala oluusi ofuna ne message oba ofuna experience n'ogamba nino kiyimbako n'okiyimbako because you know how to do it n'okiyimbako so bwe tutyo naye ate totuula butuuzaawo olw'okuba nayimba dda kijja kwekola kyokka no era olina engeri gy'olina okupushingamu oluyimba okuggyako ti waliwo bye sikyakola oba bye sijja kukola just because njagala mbeerewo mundabe waliwo byogamba nti kati ebyo sijja bikola ebyo sikyabikola naye oluyimba nendupushinga mu ngeri gye nendupushingamu kubanga ennaku zino era lwaki sina kukola buli kimu n'oluyimba olubye nnyo omuntu asobola olujjayo n'aluteeka mu maaso g'abantu ne lukuba kati ate si kyenjagala kati bwe muba muluwulira olwo muba mucomparing ne lwange oba oli neyeewana zange zikola ekyo si kyendiko basi sigenze kuvuganya luli kuba lukola kuba nange mba nziwulira nange mpuliriza ki ndi muntu ayagala music so luli ndiwulira kati sinzaga nti kano anene luno oluli gye luli no kwega kyangu nnyo era okupushinga buli kintu kyonna ne waliwo ebintu byogamba ekyo sikyakikola ekyo sijja kikola ne wabawo engeri era gy'olupushinga ne tutuuka ku bantu ate njayagala abantu okuwuliza kyennina so yensonga lwaki nziteekayo ennyimba so kikufuula different for reason nti ate banno abamu tulaba oluusi ba breaking for that long nga tataddeyo oluyimba lwonna oluusi nadda kale ne luba lulungi ate abalala bo completely babulira ddala emyaka oyinza n'okulowooza babula naye abasinga baba tebatudde butuuzi bazikola ennyimba ozikola tomanya kikigenda duvaamu olukola ne lugaana tuzikola n'oluteekayo ne lugaana oba ne lutanyumira bantu gwe nga lwakunyumidde oluyimba lwo ne lutanyumira bantu abamu tebalina busobozi si byangu nnyo ennaku zino okukola oluyimba n'oluteekayo ekisooka bwe luba terulina nnyo vidiyo terutambula bulungi okupromotinga kati oli baga nti wapromotinze luyimba si kujja dwogerera bwogerezi bwoti kirimu n'essente essente ezo abasinga tebazirina zitunula ng'entono naye si ntono wadde n'akamu zibeera nnyingi so abamu baba tebazirina oluusi naddala nga weewandiikira oyinza okuba nti tolina inspiration yonna n'otuula nga ne bikulema naye ate n'okera mu myaka 3 nga wasirika ekintu ne kikujjira n'owandiika oluyimba ne lugenda ne lukola yes abamu simanyi abamu bafa bufi bwe batyo ne batadda nange simanyi siza kikugamba naye nga kyemmanyi tewali abeera waggulu eyo lubeerera tekisoboka kuba nkyabazi buli lunaku bazaala abaana so generations zijja ne zikyuka era waliyo talent eziri different ezijja zikyuka basobola okuba nti kati tuwuliriza biri gwe bw'oba tokyusanga ekyo kyewalemerako badooza batuuka ne bakikoowa oba ne tuwera bangi nnyo mu kintu so Iryn besides okuba nti ofulumya music ate abeerawo nnyo abantu ne babeera nga bamwagala
but wetutunulira ku side of performance oba public appearance yo olwawo olabika ndabika naye ekyo ekintu ekyo oluusi olina kibuuza bapromota lwaki ono tebamuyita kati ndabika naye oluusi sibaawo mu industry yaffe muno mulimu n'abantu oluusi ababi kati waliwo abalinga babroker ye bwe bamugagenda otitire Namubiru ng'akifuula kizibu nnyo taliiwo tajja kusobola omanyi ajja kusaba sente nnyingi kuba ye bwabrokinga oba bwabrokeringa afissaako kati ye agenda n'anoonya amanyi bampadde miliyoni zange 2 n'anoonya gwanaawa M3 zino zonna azitwale kati n'akulemesa gwe bali n'abagamba oba saamufunya ate n'abyogera ku last minute kubanga alina okulyako oba alowooza bwanandeetera omulimu sijja mmuwaako ebintu bwe bityo ne bakifuula muzibu n'otolabika naye n'ekirala kaakati abaana abato bangi nnyo abayimba ate ne audience esinga obunene y'abaana bato nze nkuuza nnyo nti shows ezisinga tojja zinsangamu kuba sina na nnyimba ezo zijja mu baana abo zenyimbira baana abo audience ente nnyo so ojja kusanga mainly bantu either bafans abamu benkuze nabo abandi abanga kwega benkuze nabo oba abataata abanyumirwa ennyo byenkola eno so waliwo nange ebintu ebimu nga nabikoladde mbanga lyembaddewo ddene nnyo waliwo ebifeera byeŋŋamba kati sijja genda tojja kunsanga mu simanyi bazis sijja genda waliwo newe bakuyita ddala nga bakuyisa January baagala ogendeyo naye nga bwempulira bwentuuka mpulira sijja kuzina baana bebazina abo abato sijja kukola kinga mpulira sisobola naye declininga mpolampola ofuna amagezi n'otogendayo kubanga waliwo wempulira ddala nga siri comfortable waliwo shows zesiri comfortable nazo naye era kati zenkola gyeziri n'emikolo ngikolera ddala gyo ngikolera ddala nnyo ne concert era gy'onoosanga buli muntu kwegamba nga teri nti baana mulina abantu abakulu ey'emixing nzibeerako oba waliwo ebifo gy'otwala nga kati noga nti ebintu byaffe biri fane oyinza okuva wano n'ogenda ejjinja nga teri bakulaba naye nga bw'ogenda e Masaka nnyo bagala Iryn Namubiru waliwo ebifo buli omu gy'akola munaaye ng'okolayo bulungi nnyo n'ogenda Arua abo bo baagala nnyimba zidduka misinde kubuukabuuka teboogera na Luganda oba baba bitegeera naye kati ebyo ekidongo kati oba tokirina oba tojja kukolayo oluusi kyovola nti ebifo ebimu tetubibeeramu oba areas ezimu tetuzibeeramu kubanga okimanyi wakigezaako dda oba olabye omuntu akola ekifaanana ekikyo nga takolayo bulungi so okusinga promote okuteekamu ssente ebintu ng'ebyo nabo baba bakimanyi amanyani gw'anaatwala eri ne gw'ataatwala times babadde bakirireetingira ku ssente okizeemu bulungi nnyo then ekyala nga bagamba otravelinga nnyo tobeera mu ggwanga anti bwe baba nga tebanoonyezaako kati abamu babalimba yes nvaawo naye kibeera known nti siriiwo ate bwe bacontactinga contacts zennyini zembawa bamanya nti siriiwo bwe mbaawo era nkimakinga known nti wendi kati namba zokka entuufu ez'okunfunirako ng'ovudde mu kuyita eno mu bantu baani abalemesa zeze ziri ku mikutu gyange eziri ku mikutu gyange enamba eyo eriko otherwise abantu abakyamu bangi kubaddanga bakikozesa oyo tayimbaga lwaki nteekamu ssente nenkola video nenkola ki nembisuula busuzaawo bampaane no sibikola kujja kumpaana buwanyi nziteekamu to eventually get back that money era ngende nyimbe ku mikolo sijja kukola luyimba lwa love kabiiki tebiba bingi biki nze ntulaawo nzitunulire no njala noziperformingira abantu nga bandabako so ekigambo naddala ekyokugaa nti yagenze taliwo baaganye waliwo n'abagamba alina sheeri kyokka bano bannannyini mikolo tebabaganya kuntuukako oba contact kuba wa contact ntuufu so oli n'atamanya nga bamulimbye ekintu kirungi nnyo nti bancontactingire ku nnamba ezo nzize mbawadde ate oluusi ne ba-inflatinga ssente ne bagamba ssente nnyingi enyo teryagenda kuyimba ku mbaga miliyoni 10 tebiriyo kuba biba byakulimba siyinza zisaba yes waliwo ekintu ekiri reasonable ku mbaga tosobola kuyimbayo ennyimba zisukka 4 si nti tetwagala ziyimba n'ekifuuka boring ogenda okulanga ne MC baagala kiddako tosobola kuyimba batuyita abagole ne baganja tekiba kivulu naye bambi batugamba ye zonna zaayagala azikugamba omugole for example n'omugamba muni tekisoboka paka lwokimukoleramu wali
aŋŋamba kukwanjula by the way nti nnyimba nnya tosobola n'embaga bwe beekyagenda maaso tosobola mpozi ng'ewedde ne mugifuulanga after party naye mubikoowa so tebalina nnyo nakuvunaana bayimbi so n'olw'ensonga eyo tolina bw'ogamba muntu nze zijja kumbaga mpa milioni 10 mpozi nga naye gw'ogendako manyi binojjo so oli tabalimba nga Nambiru yaganye mumanyiwo sente zatwala nnyingi nnyo bwe ziti no apparently okola na management yange weeri sijja kugaa nti bagiyita we bati naye nina tiimu nene nnyo era bw'oba nga otucontactinze ku nnamba ezo waliwo akwasaganya buli kimu ku mikutu gyange. Iryn, oli educated, you have a degree. Bwe tutunuulira lately abayimbi mwenna abasavinze industry eno muyina following y'amaanyi and on the side of politics tulaba abasajja bakidominatinze nnyo than mmwe ate nammwe abakyala abakivuga ennyo anti tekitegeeza nti olw'okuba abaami bakola kino n'abakyala abayimbi abayimbi bakola kino bagenda mu politics n'abakyala abayimbi bakigendemu ddembe lya muntu okukola kyayagala zisijja kutunula olw'okuba oli ayingiddemu nange nejjeyo kuba sirina busobozi obwo si kyekintu kyenjagala okukola ate abamu basangibwa nga kyabalimu kuva dda nti baagala kwaba politicians oba they've been politicians even naye okuyimba nga kirimu buli bubeezi bwati kirimu sente Uganda ofuna sente so n'okisigalamu naye nga behind all that yes yasoma ayina ebintu ebirala bamu balooya naye nga mu law simu ajja sente practicing law simu ajja sente ng'azijja mu kuyimba bwagira n'addayo mu bintu bye yasoma ebintu bye byayagala so maybe ensonga lwaki nze sesimbawo saagala nakwesimbawo kubanga buli muyimbi agendayo saagala kumisinga ku bya woman MP anti bamisinga naye ze simanyi nze sijja kugenda olw'okuba ndi muyimbi gwe mumanyi nti simanyi kwogera simanyi ebyo sisobola manyi okuyimba naye ekyo sikisobola manyi n'ebintu ebirala bingi nnyo bingi manyi ebintu ebirala bingi naye ekyo kyo bwe mbanga nina okwogera ku nsonga ezinkwatako oba ezikwata ku gganga nga citizen nsobola obyogera naye saagala kugenda kuba woman MP saagala kwesimbawo kubanga manyi obwo sibisobola ebyo. Okay, Iryn, do you think abajimbi okujoininga politics is for the good of the industry oba kiyina engeri gye kikosamu industry? Bantu nga bo lwakuba nti mu politics of course mubaamu enjawukana ojja kuba muyimbi ono akukyawa olw'okuba oli side eri oba oli side eno naye nga baddembe nga ba citizens ng'omuntu omulala yenna bw'agendayo era sinza agamba mbu oli muyimbi togendamu no baddembe okukikola okukola nga bwe baagala bw'abanga abadde muyimbi ng'alina byambuulira byenzikiririzaamu era nja mufollowinga era nja muwagira. Talking about following, Iryn, tetunakulabako ate ne moment ng'ovuddeyo ng'ogamba oba oli behind any artist ali in politics. Tekinneetaagisa. Yeah, I think for the good of your following. Si lwakuba omuntu nti aba muyimbi nti ngende neteekeyo mbolokwa muyimbi. No. Tekinneetaagisa kugamba tekinneetaagisa kugamba muntu yenna bwe tulinda akalulu nga tukalinda kuba sibiriimu bwe babuze nga nina okuwanga mpa gwempulira gwempuliriramu naye tekinneetaagisa kuvaayo ngambe ate era tekinneetaagisa kugenda kuwagira abantu kubanga tuli mu industry emu naye tetulina ndowooza zezimu. I mean bwe bituuka ku ebyo jjawo ekyokuba nti oli muyimbi ntwalanga omuntu omulala kubanga naawe olina abantu b'owagira naye ate siyagala bifuula lutalo mbu ate tugende tuyombe ne bali kuba bano bali kampu no bwe tutuuka nga bye tunadisikasinga nga bye twagala okudisikasinga buli omu ng'ayogera endowooza ze naye siri mu ebyo by the way era simanyi saagala nannyo okubyogerako wano ku interviews nnyumirwa kwogera ku music mpozi bwe bali baawe ekintu bye bakyendaba ennyo nti nange njala kyogera kunsobola okyogerako naye kati olwaleero nze njala kumalira budde bwange kwogera ku music yakuba nkitegeera kino wajja ogenda gwe twolaba bwe twogera bwe tuti enkyajja kusanga omutwe omunene guvuddemu gundi yagambye bwati lwaki mwesimbawo lwaki sibwagira ono I don't like it. Yeah. Okay, Iryn, oli omu ku bayimbi abazadde ng'oyimba wazaala abaana bo ye bagamba ky'abaana abaana balungi. Omuyimbi olowooza yalizadde mu kaseera kinga enasindika career then still tulina okutunulira life zaffe nti era oluusi olina okubeerawo nga osobozza wondawo ozaalira waba walungi kisinzira ngeri we organizinze otya tekiyinza kukosa gundi music career in any way. Sirowooza
sirowooza lwakuba nti fano kyafuuka nti buli mwaka olina okufulumya oluyimba buli mwaka olina okufulumya oluyimba buli mwaka olina okufulumya oba ennyimba mmeka ebweru eri bannaffe afulumya album n'amanya kuliko ennyimba zange 10 n'amala emyaka 3 nga tafulumyanga okuzaala omwana siraba ngeri ki yonna yonna bwe kikukosa osobola okuzaala omwana wo nobanga era okyapafominga weewe ebbanga nti nja pafominga bwe nti nja gende eno oba siigende wala nnyo kubanga ninawo omwana oba niweewe ebbanga nti kampumulemu nuzaala abaana wonna woozaalidde okuggyako tekyenyinza okugamba bw'osukka emyaka 35 oba otandise ddala okukula kati tojja olw'okuba music olinde emyaka 40 emeka otandika okuzaala kubanga chances nyingi nnyo nti omwana ajja kubaako obulemu oyinza okufa ng'ozaala biki so when you have a chance okuzaala abaana bo wano nga lwaki tumuzaala bw'osobola okuzaala wano e Uganda tuyimba paka oba n'otandika ddi naye ebweru eyo kariya yo weeberera weeberera era we bakuwera ebbanga nti wano bujja okukolera bwoti bw'otuuka emyaka bwe giti usually record labels zikuleka oba zimanya oti tumutwala okujja kwanga oli extremely talented okuva eyo myaka 16 paka myaka 25 kizibu nnyo okumala gajja ofune zi deals ng'osusa emyaka 25 oba okuze nnyo so kakati awo abasinga we bakolera music waabwe ne balinda after 25 ne bazaala ne balaba ki ekiddako kubanga record labels bwe bate bakudiscovering nga eno oli mutokko bw'osussaawo oba olina okuba ddala talented ate era okola nnyo kubanga music mutunda n'endabika egenderako Iryn ngenda considering ebintu bibiri ekya timing tutunulire ne age tubigatte mu mbeera nti today tulaba industry yaffe Juliana wabanga azadde olaba abantu nga bakifiringa nti okay kiri okay okuzaala then artists like Chosen Becky omutegeera waliwo omuwala omuto Chosen Becky wazaala ate then ne bakuba nyendulu I think si time ntuufu yazadde mu kaseera kakyamu ebyo sinaba nabbiwulira bye boogera ku Chosen Becky by the way nti yazadde mu time kyamu yes because yabadde ku peak ya music we kati balaba nti okuzaala kuyinza okumuzaamu kumuza kutya mabega alina talent ye agikolerera ayimba ate era muwala mulungi siraba bwe kigenda muzza mabega nange nazaala nga nkoze 2007 nagenda nabeerawo paka myezi 6 nga n'olubuto lwange nendekerawo okulabika okuva kwegyo emyezi nemmala okuzaala omwana naweza myezi 4 nenkomawo wano nenziramu we natandikira oba olina talent ng'omanyi ogoberera ebintu byera neweefaako n'olabika bulungi siraba wa talent gundi bwe bikuzza mabega oyina mwami wo mukwasaganya bulungi ebintu okujjako ekyokuba nti onoogenda ewala mumanyi tosobola kugendayo na mwana wo nebeera weetegeka bibaamu okwetegeka kuba buli kimuntu omala gakigwiranira woogendera okuzaala of course nga weetegeka ate era tewali akufiiringira nti kati tozaala kati tokola kino bwe mpulira nga omwana wange njala muzaala omuzaala so I understand nti tekirina buzibu kuzaala mu budde bwonna weetegese otya thank you nke tunatera okuwindinga up njagala tutunulire ku mbeera emu amawulire gano olowooza gayina engeri gye gakutawanyizaamu on the way nga osindika career amawulire gambeeredde malungi kubanga omuntu ajja n'awuliriza ennyimba zo nakwogerako nga bwasaanye okwogerako oba nayogerako awakyambwe wadinaga nti zendoza yandikoze bwati naye ng'ebiseera ebisinga olabira ddala ng'omuntu ayogera genuinely kikuga kyawulira obulungi bw'ennyimba zo influence gy'okoze ku bantu ne bw'abanga acriticizes ekyacriticizing ng'olaba takikoze mu bubi nti oba takwagala oba kiki so nkyebaliza nnyo abamawulire nkyebaliza nnyo ne Katonda okuba nti kimberedde bwe kityo n'abawuliriza bonna kubanga waliwo n'oli n'akuba essimu era n'ayogera ekintu ekyo kibeera ku mpewo basobola omusazaamu nti tobyogera oba yogera n'oli n'akuba naawe ensonga ye oluusi by the way bakugamba ekintu n'okiwula n'ogamba sikirowoozangako ekyo so nkyebaliza Katonda kubanga abantu bwe bakwogerako bwe batyo oba ono n'ayogera bw'ati naawe n'okitunuulira oba n'abalala ne bakisoma kikuyamba abalala ne bakudiscoveringira okwo abalala ne bajja ne bawulirizaako nabo bawulire ki kye bagamba ogenda okulaba nga otandise okufunira ddala following omuntu n'akutegeera amawulire waliwo oli ayinza okunnyonnyola ekintu abalala kye batategeeranga kwegamba buntu nga yatuwuliriza nnyimba zo n'akwanalyzinga
ogenda okulanga omuntu akitegedde bulijjo kyatategeeranga waliwo abatamanyi biki bye bitegeeza mu kuyimba nti oba okoze bwoti oli n'akinyonyola nti kibeera bwe kiti ate Namubiru akiyimba bwati akola bwati ogenda okulanga bakitegedde nga weeyongera audience. Iryn, byonna byoyiseemu ebize nga bitambula oluusi at times mu mawulire oluusi nga bikosa emitima, osigadde otya ng'oli strong up to now okulaba nti osobola standing as a woman n'obeera ng'obiyitamu? Olw'okuba ebintu ebimu tebiba bituufu oluusi nsirikira ddala ne sibiddiramu ddala. Nsirika, by the way, nsirika naye tekitegeeza nti oba biba tebikutteeko nnyo ebyetaagisa kubanga ebintu ebimu babikukola oba ne babyogera oba oli n'atema ebigambo abamu ne balooza bikomaawo n'okuloopa gyekuli. Tusobolera ddala okuloopa n'ogenda mu courts of law n'oyogera kino nekino nekino ate bwe tubikola olumu tebivaayo tewali ajja kujja abyogere, so omuntu ayinza okuba akubaddeko n'asirika n'alekeraawo naye ebimu I just ignore them nembi ignoringira ddala. Abamu omanya ebintu gye biva so n'omanya owa wookoma n'abantu kuba oluusi abantu b'obeera nabo be bagenda ne boogera ebintu oba alina idea ku kintu ky'okola n'agenda n'awaya amawulire bali abalala ne bagazimbulukusa ne bakifuula ekirala, so omanya n'okumanya njogera naani, omanya nti abamawulire emirundi egisinga si bakwano bo nabo bakozi bujja n'ombuzaana ekintu sikuddamu nga ggwe mukwano gwange nkuddamu kyombuuziza ne bikomaawo bwe neefuula mukwano gwo maliriza njogedde byesisaana kwogera, so njogera kyokka kye njagala abantu bamanye ate era nga neegendereza. Okay, last year wawa John Black platform n'omujoyininga ku luyimba lwe, right? Kiina kyekyamwongera kwaze simuwangako platform nti oba ne Iryn, for your following oluyimba lwannyumira bunyumizi nga bwe nnyumira oluyimba lw'omuntu omulala. John Black yaliwo nga mumumanyi bulungi nnyo sinzaga nti nze namukwata ne mufuula kino oba nenkola kino and I don't think nanyumirwa bulunyumirwa luyimba nga ffe abantu abalala bwe banyumira oluyimba lunaaluddamu n'olusanga oli nga yajigiza akayimba kyekyo kyokka kye nakola kubanga lwannyumira naye mu appreciatingira ddala ali original mu bintu bye, alina eddoboozi ery'enjawulo, njagala nnyo engeri gyawandiikamu ebintu bye, so lwannyumira nenkola ekyo naye saagala ate kukinteekako kungulumiza nti no naye nga yasiima naye lwakuba nze nayagala luyimba mu appreciatinga nga artist. Amaloboozi gamakinga bulungi nnyo, tusubireyoko omuyimbi omulala gw'oyinza era okusiima. Bw'owuliriza nnyimba owuliriza nga nange bwe mpuliriza kati bwonga nti tusuubireyo gw'oyinza okusiima siri awo nti ate kati leero nasiimye ono mpuliriza buwulirizi nga gwe bw'owuliriza n'entulaano n'ennyimba oluyimba nnyimba nnyingi nnyo mbasiima bonna era nzeeyimbira nzekka bwe ntyo nga bwe nayimba olwole. Yes. Okay, Iryn, maliriza na kano a word of prophecy oba ekigambo ekyo kwegamba nga kitukuvu oyinza kugulumiza otya Katonda mu byonna byoyisemu okutuuka wano wooli? Nti Katonda akola ebintu bye mu ngeri gy'otoyinza kumanya ate nti ne miracles gye ziri. Miracles gye ziri naye mu ngeri gy'otoyinza nakumanya. Nali nga nzisaba nnyo nga njalo zirabako naye nzirabyeko so manyi nti alina engeri gy'akolamu ebintu bye gy'atakulagirawo nti nja kikola bwe kiti bwe nti naye ogenda okulaba nga akikoze. So siina nnyo kwebuuza, nze nali neebuuza nnyo ebibuuzo nalekerawo byebuuze nnyo nti miracle agikola atya mu engeri gy'agikolamu sinza gimanya naye nzirabye ng'azikola yazindaga. Mwebale nyukunda, mwebale kutuwagira, mwebale kubeerawo, mbaagala nnyo. Music omupya gy'ali ajja bu concert mugenda bulaba ku online kuba kati yengeri yokayoka gye tutandise okukolamu tebujja kuba bungi. Video temuzirinda nnyo kuba tetukola temuzirinda nnyo bw'obanga olabye akalimu ebigambo ojja kusoma ku bigambo ebyo, so video tezijja kuba nnyingi naye ng'ennyimba mu bigambo ebyo oba bu video butonotono abaana bwe bakola naye embeera bweneeterera tomanya nnyinza ozikola nnyinza ogikola wakati toyinza kukwata mu reserve yotandike kola video zotomanyi oba ogenda kukola di concert ezo sente tezidda, so kyekyo naye nga bwowuliriza ennyimba gyeziri mbaagala nnyo era mwebale kunjagala. Okay, so asitaka byokola gye kali ko kali mu video kali mu video ninayo n'ebyendi byoli naye ne luno olupya baluyita mpulira n'endala gye ziri zigenda banyumira. Ate nga kampulira nkeesunze nnyo kanyumidde ebitagambika. Yes. Reggae version. Kalina versions bbiri.
kalina versions bbiri akalimu ebigambo si ka reggae naye akalala ka reggae ojja bonyomero. Okay, okasobola okubeera ng'ofuna ku buyimba obwo obw'enjawulo okuva ewa omuyimbi Iryn Namubiru ononyeko ku YouTube Iryn Namubiru, right? Iryn Namubiru IRYN Namubiru. Ne ku Instagram IRYN Namubiru. Zonna Iryn Namubiru Morel eyo ye Facebook. Okay, so okwera ng'ogenda onyumirwe some of these music pieces zayinayo empya n'enkadde zonna okyasobola okugenda nga zonna oziwulirira wamu ku platforms ze ez'enjawulo. So tugenda kuba nga tukomya wano program yaffe y'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tulinkinga up on the next show.